Osibye otya omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Progeny Media TV gwe atanaba ku subscribinga kankusabe otwegatteko mwana wattu tusobole okwongera amawulire gaffe mangi nnyonnyo ddala ate tosanye kulabika nga ag'entertainment nago aga sports ogasubwa go gasange ku progeny.com wali amawulire amalungi njagala okutegeeza tosanye naddala guno omwaka gwe tutandise omupya 2022 banange yitirayoko olabe ku mawulire ago manyuvu nnyo ddala ebyensuso njagala okukakasa ate okutegeeza nti Barbie Kyagulanyi yavuddeyo n'awandikira omwagala we ka message k'omwaka era ebigambo bye byabadde bwe biti omwaka katuguyingile noono omuvuzi wa guleeda oba muyite Tingatinga lukulwe ono tavuga guleeda nebavuga byabadde ebigambo bye nga biwandikira omwami weffe nagwe tumanyi bulungi amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omu bwati teriyo mulala president wa National Unity Platform mwenna gwe mmanyi obulungi yavuddeyo bwatyo omukyalo no mama ow'abaana abataano namuwandikira namugamba nange omwagala wange omwaka leka nguyingire naawe gwe atavuga ne bavuga bwatyo bye bigambo byakozesezza okusobola okulabika nga awaana omwagalwa we nawe kenyini gwampuliriza ku Progeny Media TV omanyi ebigambo byo biwakozesezza okulabika nga natera ogenda maaso n'okuwaana omwagalwa wo nze sibimanyi naye kinjagadde okutegeeza nti ye omukyala Barbie Kyagulanyi Ssentamu yawandise message n'agamba munnange omwaka kanguyingire noono omuvuzi wa guleeda Tingatinga lukulwe ono tavuga guleeda ne bavuga byabadde ebigambo bya Barbie Kyagulanyi mukimanyi bulungi nti omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange naddala mu side ya politics ayise mu bingi sako n'abaana ba National Unity Platform okulabika nga abamu bavaamu ne badduka munajjukira nti twalinawo #kato bwatyo nadduka juzi wano nakutusako nengamba ne James mu biru naye munnange mulwadde nnyonnyo yagenda maaso n'agamba nti munnange aba National Unity Platform tebanfuddeeko naddukira ewa Prime Minister amanyikiddwa nga Nabbanja naye munnange mukyala we owa Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange yagambye nedda ebirala byonna byoyiseemu nze nedda omwaka nguyingidde naawe gwe tovuga ne bavuga nze nkwesiga oli mundu yange sinza kulabika nga nate nkutaaka bandi ku ndongo mbatumiddeko mwenna abalina abaagalwa bammwe bemwagala obulungi banange kyemukola kya tabu nnyo kyemukola kirungi nnyo nate mmwe abatalina munnange tugende maaso musabe Katonda oba mwegayirire Allah nammwe ajja kuba natera abawa ababeezi abalungi be mwesiimisa nja kuba natera nkwongerayo tovaawo kanzije